I wanna feel like this. 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 Njagala bulijjo nga nkikola bwente. I wanna feel like this. Every day, daily routine. I wanna feel like this. Did you feel it? Let's go tutandise kati olwo nanti tuyingidde Celebrity Track Extra UG program sumulula BBS Refina and roundabout I think sibe kiri ensonga bwe twazitezo zikwasaganya naye nga wano tuli mu Mpaka Records ka esi kwe kali empewo zituufu akweza abajjajja buli kimu wekiri nona ko lwaleero omwana Brisha Cash bamuyite nakyalo mu bwati ompazo yitani Pride Academy yeah. Bishikash the guns the proud kadama ndoza omulundo olero gwe gusooso kumitinga ko ne tukolako interview otero kundaba nga ndi ku mitimbagano ku BBC CNN Al Jazeera mikuto jenjawulo wangamba nja kunoonyezaako nakulwa lero tulina project mpya nagamba nti Brisha Cash kasitayingira mu studio doboza olira limu nze Brisha Cash nakikubye nange ntezo aleka sakola abamuyita producer Crazy ate Crazy kasaye yakwata ne craziest ola mbuli kutya Brisha ola msobe Mr Divorce pazingwe Mr Divorce obulide oli ezibu mbadde my divorce nedda ntochonto byonona ola mbulungi ola msobe kama yako kundabako wa bakogerako eyo mumakoonakona naye si bibi totya batera kunjogerako wakolamu kyokola okimanyi kale ojja bitegera mu maaso Brisha okuva lwe wakomawo Uganda ne gye wali mu nsi z'abazungu anti ffe tubayita basama gye wali mu basama bo ng'okuba omuziki bwakutuukira e Uganda manager Kuluzi n'agamba tutuukira mu studio eno project yakomeka. Yeah, so fena yakusatu. Like as in being serious, like a serious. Eringa yakubiri kuba nina kyana flumize kya kafyu bye biki. Naye ate javadde just kibeera nenga this is gonna be murder eno yakubiri. Kafyu bye biki lugenda lutya? Yokadama mbuza kafyu bye biki. Nafeje tuli tufenja. Kansirike mwana bajja kunkuba. So, bwe wali eyo nofuna ekirowooza kwa wabeeranga okuba freestyle z'ennyimba z'abantu abalala nga zoddaddamu nofuna ekirowoozo n'ogamba nti osobola okuyimba. Kiva ku ki? No, nze natandika dde okwagala okuyimba. Ya kuba mpozi ngoze tugoberera stories zange. Natandikira yewala mu Dax Kateo boss wange oyo. Nga nzina naye ate nga sagenda kuzina nali nina byembalanga manyi nafuna chance eyitawo okwata mic. Lwakuba saagifuna so nagenda ogenda ku kyeyo nga nze ekintu kya music kindi munda. Yeah. In line with the music tusigadde ku music abaana basinga bagenda n'agamba bwabanga alina talent ye oluusi agifiisa n'agamba bayali muzanyi wa firimu n'akivaako oba ali muyimbi n'agamba waleke ngenze ku kyeyo kankole kino wakola otya okulabika nti eddoboozi olikuuma emyaka gye wamalayo n'okomawo. By the way, talent is talent. N'ogezako gye wala ekusika. Yeah, talent is talent. So it's all about okubanga ekintu okyagala nze music nga nze nali mwagala kati abagamba mbazanya film ne bagenda ku kyonya bamala ne bakivaako that means tebali serious ku kye baagala naye nga talent is talent ekusika yonna gy'oli. Omuntu akulaba essaawa eno yandyebuuzizza nti Brisha Cash twandimusuubidde nti bw'akomawo Uganda at least music nga tannaba kujja yandibadde asooka kukola ebirala bangi bala business wakola ne bagamba nti music wa bbeeyi wa kasente nti otandise business yo kitegeeza nti 50% of your income ojja giteeka mu music akasente kavaawo. By the way okwebaza kungi okugenda abantu kubanze bukyanga ntandika kola music nze nga nze siteekamu era nkyebaza mukama Alan Cruisers ntuusa ku bantu bangi era ne byembadde nkola ku kyeyo ndooza abantu kwe basinzidde okumpayo zi offer yakoze now I'm in Mpaka studio like yeah naye it's for free yeah free kati nagende wa mukolo SB for media yampa lemelako audio free atenga kangambe studio ya jimpa kuba no matter what them zelemela you know yeah so yampa studio kangambe yange kuba ne kafyu byebiki bye nagikolede so nze nfuna offer y'abantu era nkyebaliza mukama. Kuluzi omumitingo otya kali manyi sikufunanga kwadde ku meetinga Kuluzi manager Kuluzi omumitingo otya
by the way kyemanyi oba yali yanninda dda yakukima ku kisaawe siwe kityo siwe kityo Cruz aina mukono gwange yogera naye bamwita Asha Kamara so Kamara wali wali eriyo Cruz gwe yogera ye yangamba nti Cruz yagala kujja ku interview kati nze mukusinkana Alan Cruz manager Alan Cruz of course ekitibwa kisana byandaze bye bingi so kumusinkana nitukola interview nalabanga mukapable aina kye yandabamu ekyenjawulo kuba yantuuza ku mmeeza ne tutuula ne twogera nambuuza gwe nga gweyagala ki acting dancing oba kuyimba kuba abantu bangi bandaba mu categories nyingi so naŋŋamba kyoyagala kyetugenda okukola naye ate nebiri togirina bisuuliriro olina okuba nga obyetisse lumu so awe namusinkanira ku interview nalaba nga nsobola otandise okuyimba buli muntu lwayimba nobeera nnyo mu kamera babuyita kubeera mu butaala bungi ate olina bizinesi yo gy'okola ate nayo gikolera mu butaala abantu bizinesi ogisanze otya nga abantu bakutegedde brisha oli muyimbi ate oli star ku sayidi eri endala by the way ate ekyo kinyongeddeko nnyo kuba n'atandiridde agamba tugende wa brisha tulye naye ba tebiwamye ogenda sanga bayidde buli neffe tetufumba bitawooma kyenyiza okugamba so business ofa simbi kuba bampadde ofa nyingi mba ndi awo nga bumonde baleese akuuma buto so nfunyamu sofa simbi yadde ebintu byakulemerako omanyi jalo enezera mu kikalaya naye nga simbi sofa yadde bitera ekiseera ne bigaanamu naye nga omanyi lemerako walemerako so kati nga tuvudde kale ku music side tuddeko mu business side music yogenda mu balancing otya ne business gy'okola kyenyiza okugamba nze ndi mukyala mukozi though sometimes music ayagala okuntwala nemba ngendera eddala naye ate Alan Cruz takinsikiriza Alan Cruz takinsikiriza era ngamba akalema kaffe kakwate bulungi kuba mwenzija transport bayinza okuyita wantu nga tolina transport ate nga business yo weeri oba osobola okugira n'obikwasaganya data so ekitimba olina okubeerako 24/7 n'ebintu ebirala obutegombagomba wano wetwogera tuli mu Mpaka Records Mpaka Records ani akutuusa wano simanyi kumanya bangamba talent ate nga ne Alan Cruz kangambe mukulu wa Kibenda ya mukulu wa Kibenda era mwebaza nnyo tusimbawo nnyo essiraawo kituufu mwebaza nnyo mukama amuddize wasimanyi ngeri gyengenda kukoma mwebaza nokuleka omusabira ebisinga n'obulamu kyekisinga n'akayimba kapya newizo kamanyi awizo akayimba kapya ne wa Kibenda kapya nnyo era kavudde wano mu Mpaka Records era nkentuusawo kyemanyi nja kujjawo ekisinga ate nga mateeka naye nga mwebaza nnyo nayenza okumumitinga I think yali yandaba dda okusinziira ku interview yandabako dda ku kyeyo kuba yampostingako ne ku page ye nakola freestyle ya Bombo Clat yananteekayoko so wonagira wano eno I think yalaba nga mu capable na inviting kuba yayitamu Alan Cruz nga omanyi yo buli kimu gwe balina sooka okulaba simubule nedda gwe nange gwe nasoose okulaba nakola ki netujja tetukola wamu yate nga tukola wamu naye nedde nsokola ki okumulaba tukolera wamu tekigaana era oba oli eyo ng'olina biki oba ka offer biki tosobola gana ku Kampala okuba oyinza ogamba Alan Cruz ye manager zigenda kuddamu nga booking ziziyita eyo mukulu Alan Cruz olina kirala kyoyinza omugamba nga ovudde ku kino musabira bisinga kuba ye muntu omwanzikiririzamu mu byenkola mugamba akakkane tugende masoma abantu abeno freestyle Alan Cruz yali ku kamera leero kyuseremu yali ku kamera tugende mama byebyo naye nga kyenyinza ogamba abawagizi baffe abalungi bafanzi bange bakaddama bannange temupawanga muzikute nga mumanyi mulina okukomawo ewaka tukole ekiddako lemerako thanks for the challenges kafyu nawulidde batandise okuwegeyageyageyawo ekinumba America naye nga si bukiri just kuyimba mu buyimba nga tunagenda ku side ya producer Crazy waliwo akantu akali ku social media nagamba nenfuna akakisa nja kubuuzaako ki ekyakutukako ku social media nogamba abaana mumpadde levo bannange sigenda kuddira sisobola kuddira nagamba omwana abadde atya
Kye kyatuukawo. Bamposting niwajja kiri ekifaananyi nga kiyinza ogamba mama wange taliraba ggulu mu nsi eno yantinti nga nangamba nyomya nnyo kati nagenda ebifaananyi mama yateekamu tinti yali mu mutwe mama tuve naye bali bangi abansindikiriza okakananga ne by the nakopanina rose nawe otintinge anti yafumbirwa nengamba bakadame kisibya ku lujja butaba na tinti nenga bakanteekamu tinti nagenda besuulayo nga kati nakometi ginagwako ne bagamba okana kakadde kaawa kati byankangamu byankangamu nengamba serekamwa kyakuyisa kitya tekyanoma kwaziba media nali nabimanyira banjisa nnyo batubise nako bakolamu before ne after owulira otya tuveye kale nga tuze ku ludda lwa producer yalina project onaku lwali gye tugenda okukolako bamuyita producer crazy mbadde esawatumiremu ku waggulu taata yadde tukusanze mu office yo mu Mpaka Records kifane kino mbala kiveyo bulungi we are music Waikibenda bomba plateau akategedde gibali kuseparese ola bulungi muyimbi omulabe akikuba atya n'amalako batukiveemu engeri gye wakamukwatakwatamu kati soka uyanjira batulaba ku Celebrity Track Extra amanya bampita Crazy Beats era nga ndi producer wano ku Mpaka Records y'omwami Waikibenda projects zinga meka ez'amaanyi zogamba nti ono agikwatamu nenjewulira projects nyingi nnyo like sinza kumenyamenya nemala kuzogere nti oba zenkoze wanti zokoze nkoze Radio Man Waikibenda nkoze eruno lwa Waikibenda newizo nkoze ekifuba Drekali nkoze Step Tycoon Raikodele gwa lukola ekibuga Kampala olimbo lwagala nnyo bannange lyrics zivaawo olwo yazeereetera omukulu nabasinga bawandiika gwe n'otuuzaamu wali engoma nembayambako flows bikiwe bityo yanga producer ate nagenda ku nsonga Brisha omuntu nze Mpaka Records ajja ku Mpaka Records eri Bukesa social media handles Crazy Beats Instagram Facebook Crazy on the Beat Twitter Crazy Beats kati tugende ku nsonga y'abaana abayimbi naddala bano abaana abato abajja essaawa eno nti oluusi kibabeerera kizibu nga omutima agulina ati amulina naye nga okugyayo ekintu kyoyagala okikola otya okuba nga ogyayo ekintu kyawulira muli kuvaayo ng'olina producer nayo n'okigyayo ante nze kati ndi producer kitegeeza omukozi w'ekintu producer so nze nsinziira ku mbi kyabaleese like kyabampadde nze nenzimbira ku ekyo ne tujjamu ekyakabi bw'otunya kati Brisha Cash project gyalimu essaawa eno owulira nga kinaavaayo kyoyagala kiveeyo oba agezaako kugeza gwe nga producer manyi twagala tubeere kiriya nti bw'ogamba nti omuziki guno aguyingidde naye akuba general rate oba akuba kadongo kamu bagenda sobola kino Brisha nzikubanza nnaga nti amanyi oba nti amanyi oyimba olayinza okugamba amanyi olwokuba bamubuuzizza eno Mpaka Records Brisha bamu it's like offer kitegeera era nakyo tukyebaza Waikibenda yagimuwa Waikibenda si muntu omwangu okumala gagabira omuntu offer otalina kyasobola kitegeera so nze nsuubira ng'oggyeko ekyokuba nti nze ndaba nti muyimbi mulungi ajja asobola oyimba bandira basobola omulaba nti asobola oyimba so according to kitwakakolawo asobola ku session ezo zokola mu studio asofa Brisha omusanze oti twakola emirundi ebiri first when tukola Bombo Clat ya Waikibenda tuka remix olwo engeri ekiri nti track yaliwo biki twasanga mu buzibu kutula mu butuuzi kino kye tukoze kisanze mu buzibu nakyo so kati kindaga nti tamenya ekitegeera ajali ready kale tweyanza amanya Crazy Beats ono ku Mpaka Records bagamba we are music Brisha
nga tumaliriza nga tuwumbawumba abaana bamaze okugamba nti mujebale look after before kale nga tumaliriza oba kakiweso okweza omuntu ali omwana aliyo nga naye agezaako nga ggwe okulaba nti atuuka woli First of all, teri kisinga kulembeza mukama mu buli kimu. Manyitalemwa mukulembeza mukama. Stay focused. Mulemereko like stick on that like kituyagala okugira kibereko. Don't give up, you know. Yabwe kimu kijja kugwa. Era I think ekyo kigenda eri bagundi. Babana bonna ne bakadama banange tuyita mu bingi naye musigale nga mulemerako. Teri kitagwa mujja kiyitamu. Esawa no gwe kati gwe president wa bakadama oba ani abatwala wakati gwali ko gwe bali bo bagamba nti bakadama bayomba. Sisubira mbu twetaga president ifenga bakadama kuba mbe tuyitamu naye tufuna obuzibu teri ayamba okuleka mukama katonda n'abantu omulala kinoomu kati bakadama tetusana president kuba fa bagiranga fe fa be counseling yeah so sasa kwita president wa bakadama just linya lyange nkifiringa muri munda kuba yenje nkoledde ebintu byange yeah so siri toli president wa bakadama osulwaki timwandironzeyo kwatisa abatwala kuno artist gwe nobera minister ora ebya kadama byagana newe simbawo bakuwa level bali tebasaga so I think twetaga president yes twetaga bantu batuwa ku magazine mukoleba ati sikubera ombate president ofuna obuzibu na day atenera okitegera yeah so buli mwana yamancha itamu mugonde mu kiyumba jali wano na tusinze kwogera birungi byokka byozosanga mu career gye wakatandika ya music bizibu kibyo wakasanga just ebitonotono ebisookerwako nga bakuwadde emmere tewali fo bichibi wakasanga mu field kati nedda ngabade ngeza bugeza nedda ngabade ngeza bugeza kati sawa eno nti bizibu kibi wakala ebitono tono byogamba naye challenge bweti okay yeah kangambe nakola ko kugundi like ku platforms bichi ya naye kintu kya promotion kiba kyetagisa muko kimpa muko ku buzibu nebino kati abantu bansaba video yalemerako ne ate sinagifuluma sigamba mba sagala gifulumya nayo ebintu nga omanyala ne cruise aina naye bimuuba ngaye ankwatira ko n'abantu abanyamba ko sigamba mba agenda kunyamba buli kimu yasofuna muko ku buzibu bwa promotion nebino ebyo ebikwasaganya kati let me say making videos nga kyamanyi kijja kugwa kamalina fe why nga tumaliriza China ngwa boyfriend abakusumbwa sumbuka kile. Tabati yakufa. Babangamu nayenga. Kanya baita broad uli ajamo kamba kakana. Woo! Omugamba odia? Olusimbe soka no besoka ne mugamba gwe tondaba. So omba mubuze ngeri jensan kanenga umanyi ndi muwala. That's today. Kale nga manager atuvuga speed badag manager kuruzi ensonga zino yazibadde gwe togeza n'okwata wansi kusse gwe togeza n'okwata wansi kusse manager kuruzi wadati bala izo shoti zamula bati bale zetagisa mu sheno naye tugende maaso we mulaba nti kamera webadde tambulidde weekyamye omukulu agezaako kubanga atengula ensonga zino naye ekyoma nti tokubaka zibaddewo nga zikola ki nga zikolera ddala mu sheno ebigambo emuwulidde ebigambo bya Bisha Cash ne manager Crazy ebigambo si byange producer oba manager tuwagala tulina muyimbi ku manager kanjiramba producer kale producer Crazy twebaza Mpaka Records YK Benda okubanga tuwadde offer okubanga tujja wala muwala bamita Asha kama jangu tawa jangu tuwadde tuwulira ngoma kiri wano cyana kine ensonyi kine tunula wali jawo je baleko obulambu bulungi oyanjira batulaba ku celebrity track extra ne video seri fine yafu bamtasha kamali shayala oli shy era oli shy byaddala bikulako oba tubulira omuntu akulaba essaawa eno lwaki oli wano ndi orachali wangoyo kali yambako bintu ebimu muyamba kuki bangamba oli muwandiisi wa nyimba
nkola byonna. Owandiika nyimba? Wandiika nyimba byonna. Wali oyimbeko? Njiteeka wa divorce. Sooka okubbemu awo. Babuuze. Bamuwa freestyle. Ndi mukubi wa zikaba right now kuba sinafuna any management naye nga. Yakikwasa mu mbaya sana. Owandiika nyimba ki style ki? Kuba style zonna n'owakadonkamu makubira. Tunule nja kubuli gwe ono mwala wange ono gwe mulaba mwala wange kyokola mba njagala tunule lingo oyogera kuba style zonna ne kadonkamu nkubira ddala ate newe yagalira nno mu nsonyizo olya ng'ozaagala sizaagala kalina ensonyi mukawulidde bakayita Asha Kamara awandiika ennyimba mwana muto nalina talent kamere tunudde wamukulu naye show I probably sponsored by Close Exclusive zewate ku kamera era bakikwasaganyiza ne lighting mwe mulaba nga yeeyo mumanya nti yabadde ku kamera ne shots zezo zemulaba ezasookerawo ddala nga zikola ku UTV mbere bulungi mwera maze divorce